nga nyitudde yonna awamu ekisooka kikyusa kitya scope y'ebyobufuzi ebintu bya Besigye kano Dr. Kizza Besigye byantudde nnyo munyagwa kimanyi emyaka 12 okulozi ne Besigye era twakampinga emirundi ng'esatu erwakabengo ogyeko mukulu mukwako mukulu wange byayogedde mukaaku naye nze saamuyingiridde sonoona linnya li naye oba kikola dderi wankimugolodde ebbanga lyonna nze bampita kale mukulu Lubega kangambe Lubega eyokutereza Lubega alright saakigoberedde nnyo ekyaki ekya okutongoza DA ekyo ekintu kya big announcement era ebirowoozo byange byonna newankubadde nyiza okwawukana ne Kano n'ebyabadde ku Kano kubanga omuntu gwali otambuddeko ewaabwe emirundi esatu nga muli naye mu mmotoka mutudde emabega n'osula ewuwe nandisivinga kati kino ekya big announcement omanyi waliwo abantu abakola omuzannyo ne bajja bagamba the title Nalulungi kati bwogenda okulaba omuzannyo ng'olinda Nalulungi kati big announcement baana yabadde wali ewaffe Makindye kati nalinze big announcement nga yey'emikago eya bulijjo kubanga emikago omwaka guno gwennyini ebisinde ndowooza mwami Mukwaku Lubega yakasayininga ebisinde 3 kiriwa na kiriwa waliwo awo ekyali ekya Jema era nabalaba bamukulu Sadamu Gaira ekisinde kya Jema Holy Alliance ne Need anti yemu eyo bakisayininze era nagenza okulaba owa Needs mukulu Kabuleta ne mukwano gwange Nakibingono omumanyi ng'ayogera bikambwe kati kiruwe kyabulidde mu kiruwa kubanga ngawe nkugambye nti nadde sinakinoonyereza nnyo ekyokubiri nti twogera ebintu bino ng'ababaddewo jjo tera nnyo kigamba ku General Museveni nti buli kyakola abanga agamba nti yazze eggulu kati ne mwami Mukwaku ebyobufuzi abitandikidde ku mwami Lubega abitandikidde ku Kyagulanyi so nga tubaddewo si kituufu ono Kyagulanyi musanga ali mu byabufuzi era mwami Lubega tubadde nono ne Besigye era nga naye atamukkiririzaamu atakkiriza mwani Besigye era teyakkiriza Musebaana era teyakkiririza Musebaggala ogutali musango kati bwaba takkirize mu Kyagulanyi izo ndye keesi kakati ekisooka saagala alimba ensi because this is a fact nze nalidinga Kakuyege wa Sebaana ogamba odalisakkiriza mu Sebaana nze kyemmanyi mubawaabira mukulu Sebaana mu kooti ku bukulembeze bwa DP ono yakulembera ekyo kimanyi era kyemmanyi nti ebbanga lyonna kati tugamba Besigye nti freedom fighter w'eddembe teyamuwagirako era nero yesimbawo kakati tuleme okuddira ebyobufuzi that's why olusinzikizigana ne Munyagwa tize saagala Kyagulanyi naye tuleme okuddira ebizibu byaffe byonna Lubaala yatuluma mu buto n'envizi ze tubiteeke ku ono ne tumala okudduka ewa Kyagulanyi ekikwasa ensonyi ne tumalira wa Alien Skin ne tumala okudduka ewa Kyagulanyi akulira DA mwami Mathias Mpuuga w'ekitiibwa si Alien Skin tusayininga endagaano agambye yabadde nnyo ku bya Kano serious kino kyenjogera siri muto kubanga ne meeting eya DP Block eyasembayo ku Ndere Troop nagirimu era Kyagulanyi baali tebapadde kwogera Kyagulanyi n'abagamba Mulyannyama ayogere kubanga nembabuulira amazima kino kinabagamba mwalira ku movie gye bayita Money Heist nga tuli mu lukiiko lw'abantu nga 7 Money Heist wagirabako ya professor era Kyagulanyi kale yagamba nagirabako nibaga tuyinza okuba tuli wano ngeri basaanuusa Gorodi era we byakoma kakati tuleme nze ekinnuma tewali wakola kintu wano mu Uganda Kyagulanyi yali badde nnamba emu naye katumuteeke mu nnamba mmeka 2 General Museveni ye nnamba emu tewali akola kintu nga kimogola ku Museveni mpulidde senior wange okuba lwe yatandise tewaliwo kyayogedde nga kimogola ku Museveni ekyokubiri reformu ze tuyimba tuziyimbe zatondeddwawo gulwa mushana gobadde mu system Mbabazi yagenda agamba ki reformu si kyekyo ne kooti nayo negamba reformu zikola ki ekooti kakati olwaleero bangamba nti ekyabadde Namirembe nga bwakinyonnyodde kyekigenda okukola reforms akalulu kabalibwe ku kyalo nga we tukaagala akakiiko k'ebyokulonda kave wa Museveni wasigadde omwaka gumu kagende mu public service
byonna bigendenga bwe tubikola ki bwe tubyagala. Nze era sigaana muntu atandika kike kubanga azironga service commission naye nze nkugamba ebigambo byange biri bwe biti kyokola kimegula ku Museveni oba kimegula ku mulya nyama gwoli naye kubanga ebintu byonna Honorable Lubega obibaddemu oyekeddeko ne bakwatira enambole weesimbyewo kuba president era nze sirimu abo abagamba nti omuntu wagwa aba tategeera kuba abasemwogerere bonna baagwanga w'ekitiibwa Bakanokiza Besigye yoserevo yange nti olwokubona tawangulanga kalumbufu abawangula akalufe bagezi ti lwomushana atakawangulako oba ono yagwa ye musiru eyo si yange naye nze nkugamba nti bino byonna ono munyagwa musinga obukulu gw'oli siniya wange ebizibu bino ebibadde biremezaawo Museveni byatandika 2021 Besigye ngaze era woomala okutakyagulanyi gwe nongamba nti nze nonze Alien Skin olwo okubye namba 1 nga bwogamba nti onoonyeza mwenda banatuba mugonjo naleta maiti waliwo kesisi yali esamba egundi Nairobi wakisategedde kiti Leopard ojimanyi Leopard nga bajja mu Omondi baleeta kyazi Omondi wali omumanyi muna Kenya n'ayogera tosobola kubanga ongamba nti nze nvudde ku Kyagulanyi ayakuyisa mu kalulu nze kati kankubuulire ono ne Kyagulanyi bawa respect nagenda mu kalulu k'abasaalirwa ku nomination basaalirwa ebugiri Honorable nensanga nga bali mu kooti nenvuka emmotoka y'obwa meeya okubanona mu kooti ng'abantu babalinze kyonna nkibaddemu kye boogerako nensanga mukulu mukaako nga balina kavitiisi bonna mwe bali ne candidate nembajjamu ne magamba eri ebugiri babolinze Kyamundu yaliyo mutule mu yange tusanga trailer ng'egudde wakati simanyi bakasitolako okajjukira nga bali mu ya meeya ne bayingira ya meeya Beni Kaketo yavuga ne tuyita mu bikajjo ne tusanga abantu nendekayo mukwako nezira ne musango n'amalayo week says kakati ebyo nawe malo bikuŋŋaanya nze saalifuddeyo kisi so okiriza mukawaka abadde mu trenches sinza mugobamu naye aleme kwekwasa Kyagulanyi bw'aba tatambula bulungi tamwogerako kubanga anti nkugambye waaba ayina kyayina amuggole ku Museveni ekyokubiri kyakola kyonna womala okulaga ensi nti Kyagulanyi mubi nnyo Besigye emyaka gyabaddewo wali obadde naye oli watambula wamu Lubega jukiranga bamukwatako ne Besigye ne bavunalibwa ne kooti ono yabadde naye bino ebyamukwaku ne Besigye byakusejjo wano nga Besigye teyesimbyewo amaze okwawukana ne Kyagulanyi ngubuulira amazima ono wuuna ajja kumbulira so n'olwekyo nze njagala mukulu Lubega tukole ekintu omanyi lumu empologoma yazinda abantu ku kyalo ne bandooki omusajja akuba sabbaawa musajja n'alinnya bulungi ku muti n'agitayiminga n'agikuba naye empologoma nga tennafa buli omu teyategeera yadduka emisinde ne gyegwa ku muti awo omusajja ali waggulu yatya okukka n'abeekyalo ne batya okutuka naye ng'empologoma eri awo okumala essaawa 9 akasajja olumu ne kajja ne kagikwatako kagenda okulaba nga n'okukalambala yakola ki empologoma yagwa dda naye mmwe abeekyalo naye mu empologoma ye ekyalimu mu mulambo gw'empologoma wali wakyalimu beekyalo omusajja Kyagulanyi yagipima kyova olaba yagipima kubanga for the first time Museveni yagamba saagala kunkangakanga tekyogerangako ng'ontiisatiisa otya ako kawula ali okawuliddeko okitegeera so nze kyenalirowoozezza mu Lubega kyaliko ne banne n'owekitiibwa ekyo ddembe lyabwe okuva wano nodda wano naye ayina omupiira ye Kyagulanyi oba ye General Museveni ayina omupiira aganye bannayuganda emirimu Kyagulanyi oba General Museveni anti naye agamba nawulira bali nti bagamba nupu mwava ku major cause mwadda petty things kulwanyisa mpuuga simaye bitaano njagala okubuulira genda namu Kenya yakola keeki nga talina na mubaka wa parliament nze nali ne Honorable Munyagwa ono ne tuyugumya Kampala nga Munyagwa meeya nze nga siina kyendi Bulenda nabu Kenya era yuwa ijja okuyugumya ekibuga teyali mu parliament waliyo bakasiyano wadde gwe abantu bano bashifutize batyo okuva ku Kyagulanyi bajje kuggwe gwe kikole olwaleero Kanokiza Besigye ali mu kkomera twazze ddi okuleeta balooya mu struggle atano
kati mwe kyemba mutukola aba Democratic Alliance mmwe ba foot soldier abakambwe nnyo abalese namba mwenda awo wamwe alien skill mubunda banje kati ffe abantu bajja tukukyuka omulundi gumu babaddeko bino ebyomukazi omulungi asalira kibuli n'ayambala sharia ye n'afuluma ndowooza yayogedde ebbanga erimala mugama wange ampeeko ku budde ate nga muwa respect kubanga gye tuvudde waffe yatambulira mmolokayo owulidde kakati olw'okuba bafunye asinga Kyagulanyi ani alien skill ogenda n'ekiwagulibwakobayani mpuuga naawe bafunye mpuuga ate tetunnamanya bonna basayiniza ekiwandiiko kyekimu ku mmeeza oli saagala mwogerako ow'ekitiibwa wange nze ngikwono gwe nalabye kubanga bali mbadde mbamanyidde kakati bagenze mu katale k'abazanyi nga tugenda mu transfer ya January omanyi waliwo omuzanyi gw'osayininga ng'agenda ku medical omanyi ebyomupiira waliwo ng'agenda ku trial waliwo Viper bwemwaleeta Alan Okello yagendako ku trial yagenda bugenzi ku medical kakati nabo bagenze mu katale ka transfer eno nebaga nti kakati badaye mumanyi tugende wali ewamulya nyama mu fangoni nabalaba bakulu bange ninga nti mu byonna banno bayita mu Lwera bavuba ensonzi basuba kasonzi ennungu emmale nebaga nti nange omusajja baade bakamusayiningisa mu transfer n'abeera mu kamera n'akubawo ekigambo omanyi munyagwe ennaku zino oli mutiitiisi naye kyemmanyi naawe oli nange mutima yaddako tomwogeza yaddako era yanguwa so n'olwekyo nze kyenkugamba nze omuntu yenna kyakola nze era kyengamba bakulu alien skin gonafuya bwayita abantu ewankulukuku noyite nakivuta tasinza kusinga abantu meya iwaship nendoza munfunye bubi ngambye bagenze mu katale ne bamuleeta enjawulo yange kyenkugamba bw'oteeka ku mmeeza Kyagulanyi n'omuteeka wano saagala obenga bano abeefudisi abaalekaana Mugisha muntu ne bagera n'amuliyati ate ne bamala ne batwefulira gwe olaba wano Kyagulanyi ng'omaze okwawukana ne Kyagulanyi oyawukanye ne Mao abo bonna bagenze kati n'ogamba mu bantu bonna wengenze mu katale nga sinayogerezaayo ku munyanyama oba omulala yenna katugambeho owekitiibwa Mpuuga tituleese mwenda ateeke wano ekiwandiiko n'ogoba kabuleeta n'ogoba ki awo ngambidde nti wabanga ye mwenda gwe mugenda okukozesa mba buleesinga I have no problem with you kyenjagadde okugamba nti gwe labamu ekifaananyi ng'ojjawo ekifaananyi kya Kyagulanyi kubanga okujja kwa Kyagulanyi twogere yasooka n'agenda ekyaddondo ennyimba ze yayimbanga zonna zikwata ku muntu wa bulijjo Kyagulanyi yajjanga n'akolera aba opposition ffe ne Ssebaggala n'ennyimba ze twakozesanga ono gwe mwaleese olwavudde mu big league mwe ne mugamba nti aze mu premier Katonda abasaasire naye nze nga mukulaba nze nkwagaliza naye nze kyensabanga mukulu wange oluyimba yayimba luyimba ki ani oyo skin ati simanyi nnyo nze kyenkwagaliza njagala omugole ku mwami Museveni amaaso abantu bannamu kukitongoza Masaasi Mpuuga ekitiibwa yagambye nti twaniriza buli muntu tetusosola mu ddiini mu mawanga ne bwe tutaagala naye nga tulina ekigendera kyekimu ekyokukyusa gavumenti eno tubaaniriza bajja batwegatteko bifaananyi producer bikiza byakulaga byabadde bali ku Malibu Gardens nga batongoza ekisinde ekyo ekya Democratic Alliance ekirimu owekitiibwa Masaasi Mpuuga yakikulembeddemu era yagambye tebagenda kudda mu buntu butonotono ng'ekibiina ekimu bava ku koozi ennene ne badda ku buntu obutonotono ne bubujja kumalamwa emulimu ne Honorable Abedi Bwanika mbadde nayodde mu kugamba so ekibuuzo kiri nti kino kigenda kuleetawo njawulo ki tuzze tulaba ebisinde naye kino kigenda kuba kya njawulo ki kyatondeddwawo mu busungu nga tekijja kugenda wala oba nedda kyesimbye ku miramwa ki kikulu ndeesa omu ku wuuyo wa Samuel Lutalo Lubega Mukaakuya omu ku bali wano agenda okutunyonnyola lwaki bakoze bwe batyo njala kutegeeza nti abatesa batuuse dda Honorable Charles Omushana sigenda kuba kubuuza gwempa akazinda kuteesa yabuuza sobola okuteesa obudde amiina namaaso ku ggwanga addako ye mwami Samuel Walter Lubega Mukaaku omuna DP block owa Democratic Alliance nkwanjudde bulungi obitiibwa byo nkwaniriza ku telefayina nyina meya waka wa Makindye His Worship Alhaji Ali Kasirye Nganda mulyenyama Your Worship bo bali kujja ku telefayina abalabi baffe mbalamusizza naye kyesobola kweboola leero tubadde mu mbuga Mmengo
n'oluwalo lwaffe era mu luwalo lwaffe luwalo lwaffe tukulemberwa omwami wa Ssaabasajja Haji Musa Ssemambo era nga bulijjo Makindye ereetera eddala ensimbi era oluwalo lufundikiddwa leero n'ebigambo ebyokubuulirira kubanga mu Mengo Buganda tesasula teefula misolo wabula ffe ku bibegabega byaffe ffe tulina okwekwata lwoya lwa Munyindo okuyimiriza Makindye mwena kyonna kye mukoze era Haji Musa Ssemambo n'omumyuka we bebale tukulembera bulungi kuba Makindye yeeridde empanga. Amiina. Oluwalo lugaddwawo leero olw'omwaka 2024 Katikkiro ategeeza nti muvuddemu ensimbi ezisoba mu kawumbi kalamba. Olwo kitegeeza abantu ba Ssaabasajja mu magombolola ag'enjawulo bajja ne bakiika embuga buli wiiki ne baleeta ensimbi okuddukanya emirimu gya Ssaabasajja era bakikoze bulungi. Lujja kuggulwawo ate omwaka ogujja. Honorable Mbaraka Munyagwa nkwaniriza. Abatulaba mbalamusiza. Dr. Besigye gyali? Dr. Besigye gyali. Christmas agenda giriira mu nkomyo ku misango egyamupaatiikibwako ng'ateekebwa mu kikootikooti kyatalina kuwozesebwa. Ombuuziza gyali webale nnyo Honorable Mbaraka Munyagwa. Webale nnyo ssebo. Maaso ku ggwanga gye tuliko njagala kusooka ne Samuel Twabaga Mukaaku. Sooka tukubira tooki. Tetufunyeyo ku kaliite tekaliiwo nakajjemu olw'emboozi olw'obudde raza kajja kutwala budakiika bwange ng'ate nnyina nannyini ensonga wano. Mwami Twabaga Mukaaku, njagala kumanya Democratic Alliance kyeki esimbiddwawo ku musingi ki era abatandisi baayo be baani era ebigendera byabyo ebiki? Kasita ombuulira ebyo nze ng'osetinze agenda ya programu ya leero. Webale nnyo ssebo obufunza of course omukubiriza wa programu yaffe era omulungamya ne bannange bonna banywanyi bange ekiseerangu atandikira ddala wa mukulu Romushana Mutwazirunda ku University era nga yali president waffe abalina obwetaavu banidde ate mukulu Munyagwa n'ebbanga ggwanvu bwe tubadde mu trenches ne mukulu Mulyanyama twaliko naye Bungereza nga ffenna eriiso tulitunuuliza ggwanga. Njagala okwebaza abantu ba Katonda bonna olwa mirimu gye bakoze naye naddala ate ewiiki ewedde abaawuliriza ggwanga mu gye oba clarion call gye twatandika okukuba ne baga nti bajje babeere part oba ekimu mu kutongoza new way omugendo tuguyite mugendo omujja oba omupya nga ffe twalulaba mu kujja okulangirira nti tujja okukola ekirangiro kaseeseetula mmengo za byabufuzi ekibadde kirudde okukolebwa kituyambe okuteeka eggwanga ku path empya oba ku mugendo omupya kituyambe okuggulawo essuula empya gye twayita new day era kye twatuuma the Democratic Alliance. The Democratic Alliance. The Democratic Alliance. All right. Gambe ebyo nga twabirowoleza akaseera tugamba kituufu Uganda gye zeeyita naddala ate mu nsanja ezakayitawo bannayuganda buli omu abadde nga tukiraba nti eggwanga lyaffe lyawambibwa, eggwanga lyaffe liyita mu myambe gy'obuwambe ng'eggwanga nga institution ng'abantu n'obuyinza bwabwe nga wateekwa okubaawo okukola akajegere ffenna tube nga tubbulula eggwanga lyaffe. Naye no effort yo tetandise na Democratic Alliance egezebwako abantu ab'enjawulo awasembyeyo wano jjo
nga tukola ki twayita people power nti twetaaga ffenna nga mukola wali omu ku batandisi bakyo whatever ebibiina gye tuva endowooza z'ebyobufuzi emyaka amawanga twetaaga ffenna okukwatiza awamu okuddulula eggwanga lyaffe gye lyagwa ate n'okuliza ku path etali ya destruction. Tuleme okufaanagana nga Rwanda ya Byalimaana, Sudaani ya Bashiri ne Baddagalo, Libya ya Gaddafi, Syria ya Bashar al-Assad, Iraq ya musajjatu Saddam Hussein n'abalala. Ate ng'irula bannamawanga gabadde gakyali kati juzi wano Kenya katono ye eseeseetuke gende weegenze. Kale no kwe kugaana edda abantu tuleka okwekwatako. Naye eky'omukisa omubi emirundi gye tugezaako ate egyakayita naddala guno ogusembyeyo bwe twakola amaanyi g'abantu ate era ebizibu era ebitera tugwira byajja ate era ne bitugwira gamba nti amaanyi g'abantu tegategeeza maanyi ga muntu. People power doesn't mean ga muntu cult leader amaanyi g'abantu bwe muba muzimba ekyombo ky'obununuzi nga buli omu ateekwa okubaamu n'ekifo naye nga lwakulembedde bwaba wakulembedde definitely naye nga tafuuse cult leader oba nga teyeefudde oba nga tafuuliddwa cult leader. Kiyambe nti buli muntu ayagala okukola contribution ye agikola to the maximum of his ability oba her ability. Kakati emirundi gino egisembyeyo tugudde mu kizibu ekyo mugenda okumaliza nti ate kyemukoze gafuuse maanyi ga muntu gafuuse maanyi ga kibiina ekimu ate nga ebibiina byonna biba biyayaanira bisobola okuba different ideologies different leaderships different generations naye nga byonna biba byettanira okulaba nti bikola ennyongereza eyannamaddala ku lugendo lubyagala olw'okubbulula eggwanga. Ensonga ey'okubiri ate twagwirwa ekizibu era ekirala naddala bwe tuzze kizze kijja naye ate ku mulundi guno kyadduse sipiidi mpitirivu nnyo kiriwa ekyokwesanga mu kifo ky'okuleeta obukulembeze bwe tuleese tebufiitinze biiro yakulembera nakuyamba kunnyulula bw'okubbulula eggwanga gye liri. Kabube obukulembeze bwe tuleese abali mu gavumenti oba bwe tuleese abali ebweru wa gavumenti beabagamba nti these are the change seeking forces abantu badde awamu. Kati ng'osanga abantu ng'engeri gye bakwatamu ensonga ya kibogwe si ya mutindo omutindo nga guli completely sacrifice abantu mu bukulembeze omutindo nga guli completely sacrifice. Bwe twogera nno ku mutindo tugezezaako ero kinyonyola okuba twava ku Africana ti omutindo kitegeeza obukulembeze obw'omutindo kitegeeza obukulembeze obwesa obukulembeze obulina okwolesebwa visionary. Obukulembeze obw'omutindo bwe bukulembeze obuwuliriza obusobola okumanya nti abantu bano bonna buli omu asobola okukola contribution era ne bumanya nti gundi kamuwe space ne gundi kamuwe space ne gundi kamuwe space naye ate tuggyemu ekisinga okuba ekirungi. Obukulembeze obw'omutindo bubeera ne decency. Simanyi kyenyeza okugamba obuntu bulamu n'okumanya ensonga. Kakati ekizibu ekyo kibadde kizze nga tekikomyeko mikwolesebwa mu basekinoomu naye ne mu mitendera ngaoba parliament oba local councils oba ebibiina engeri gye tubikulemberamu oba engeri gye tukulemberamu ne opposition oba forces ezeegasa awamu. Ekintu ekyo twakiraba nti eggwanga gye ligenda togenda kulijjamu kantu bw'obanga tofuddeeyo mu kuteeka okufuna obukulembeze nga buteeketeeke ku nsonga y'omutindo ku nsonga y'okukola omutindo. Kale nekyo nakyo ebadde ensonga nnene ku ebyo. Ebirala y'ensonga y'okumanya nti abantu buli omu akola contribution ye naye bw'okola
gwanga mujengo oyo abawulira nti basobola okukolera awamu bavaayo ne basobola okukolera awamu nga tozibiikiriza ono oba oli if you are not with Danstan Busurwa, then you are not with us. You are not with us. People power kyavaawo ekisinde kyo kyali kivuddewo. People power has it been dissolved? Ekyamazima kiri nti yakubwa ekigwo mu ngeri ffenna gye tutayagala ate ne twesanga nga abantu abaweebwa essuubi eryo era abaali basazeewo okulifukirira baasalwa ensawo mu ngeri nnyingi ate n'ekirala nga n'ebigenda mu maaso buli muntu takyabikola ki takyabitegeera mu kifo ky'okugenda ku agenda enkulu naddala zetugamba okukwata ku bintu nga unresolved issues ez'eggwanga lino ezisobola okutuyamba okukuŋŋaanyiriza eggwanga gye lyakola ki gye lyagwa n'okugenda mu maaso nga zo tezikyali nsonga ng'okusinga kyetubeerako naddala okuva mu bakulembeze ab'ebikunsu nga different aisles zetegeza of leadership nga ogenda okulaba tuli mu bintu oluusi ebivulu bitusingidde ebbanga lyonna oyinza okuli okutegeka ekivulu kati ekivulu enkya naye nga issues enkulu kati nga ano tugenda mu kulonda toyinza kwagala just to sleep walk okutambulanga muzibe n'oyingirira okulonda okukola ki okuddako nga toyina naganaafa bagakola ki asiika obulamu tassa muki mukono naye ngeri abaga nti ebyo timuli fe tugenda bugenzi kwesimbawo nga ekintu ekyo kiba kizibu ate ngaomuntu bwavaayo nagamba naye twogere ku bya electoral reforms twogere ku bya constitutional reforms tubeeko bannaffe betubagambe mu maaso gaabwe nabo balabe nti waliwo ekintu ekisaana okukyusa olaga ndi affe bwetutyo si bwe tukola kati awo nogani kati gwe onooyingira otya mu kalulu akaddako nga tofuddeeyo ku nsonga enkulu banga bwe tukola ebyokulonda nga birungi bituyamba n'okufuna abakulembeze abasobola otuwa engeri gyetu policies ennungi okuwa omusolo ogusaanidde okuweerera abaana baffe obulungi kubanga eddoboozi ly'abantu libalikoze veteran politician Mukaaku Lubega bw'olaba ebyo nga tebiri mu kintu kye mwatandika muyina kutereeza kiri omuyina kudduka kugenda walala amaka gatabanguse waka tereeza bato bakulu bo be meeting togenda mu maka ga Haji Mbaraka Munyagwa lwaki temukoze mutyo era ensonga ate era naawe tuba tugikutte bubi Mubaraka Munyagwa tuli ensiisira nnyingi ekikulu kwe kuwa ensiisira obulamu okubeerawo ku nsonga enkulu ekwata ku nsiisira zonna naye mu kuwa ekyo otunuulira obukulembeze bwammwe butwala ensiisira zonna kakati obukulembeze buno tusaana okubuseeseetulako kiyebanga n'ababeere coalitions ezikola gavumenti abantu era batandika Rw'omukyana n'akugamba no there is something wrong with this movement. Rw'omukyana was muwagizi wa movement politics naye yatuuka n'agamba no waliwo ekikyamu wano Besigye wala bawandiika ebbaluwa zinnamutaayiika it's a coalition eri mu buyinza naye bagamba no kino si kye twakola ki nga kyetaagisa okusiseetula akasolya kali kubanga waliwo ebizibu omukulu omuganda wange Rw'omukyana alina ekigambo occupation anakuba nti we have to do something about this occupation anakuba otherwise ffenna ate tujja kumaliriza nga tukoze eki tuweddewo bwe muba no mu kuvuganya kati ngaffe abali mu opposition ng'oyagala okuvuganya bali ate n'okulaba nti oba seeseetula obajjawo tosobola kusamba mupiira nga captain wo ne coach oba management ya team nga tebitegeera butegeezi yakuba ekyokulabirako tiimu nga Man U tiimu nene because bagamba nti mwagala kuwa mukulu Museveni emyaka 3 nga tumuyise mu kalulu direct transition but without elections. No, that is not the case. Sekituufu era kubeera kubitegeera bulala twagamba nti we have the status quo now etunyumira ffenna oba tetunyumira waliwo abagamba nti tulina nagenda mu nsikirano be bakutte mundu be balina obuyinza be balina bagamba nti bo baagala genda mu nsikirano ffe tubagamba nti abantu tebaagala bya nsikirano twagala transition. Yes. And transition
erina ebintu byetegeeza byetuteekwa okukola nga n'akalulu kennyini tekannaba kukola ki kubeerawo kubanga it's not just a matter of gamba gwe vaawo tukole bwogamba vaawo tebamubogolera buboggolezi nti vaawo tambula okole ekisinde kyamwe kigenda kusimbawo abantu kitya so tulina okulaba one tukoze tutya electoral reforms okunasinzira okulonda obulungi tuziteeke mu constitution ezisoboka tulina okulaba nga tukola tukkaanya ku bintu ebikulu kati nga ffe tulina ensonga ya proportional representation yetulowooza nti would be good okusinga eno the winner takes it all ekakati fabaddi ekakati naye luli tubadde tubyogerako ng'aba DP block ng'aba Whole Alliance ng'aba Jema ng'aba SDP tubadde tubyogerako and some civil actors civil society actors naye waliwo era wekituuse nga ffenna tulaba tulina okwekwatako fe abaagala okukyusa gavu n'abo abali mu buyinza tubabuulire kyekugambye nti ekikulu ennyo kwe kuziyiza ekyagwa e Rwanda ekyagwa e Sudan ekyagwa walala because ne bwe nagamba nti kangende ensambe ebiseffuliya bwe naye nga kigenda kumaliriza nga tuli mu kwetemanga ekiri e Sudan then nja kuba sirina nkuvaako nga nkubuuza kati njala nkutegeere bulungi ne NUP wavaayo bakugoba oli luddawa of course okimanyi nti NUP twagwa draw nze kati woba otwala ng'oyogera mukaako Samuel Walter nti NUP twatandika ogwa draw mu 2019 2020 ne tukkiriziganya bulungi nti the path that they were taking was not good newandibadde twali mu katogo akokugamba nti kati tumaze eggwanga okulisetinga abantu tubawadde promise tubagambye tuzimbye people power ya buli muntu mu kiseera ekyo tugenda okulaba if you are not NUP you are not with us wajjema nabuuza muganda nge Kyagulanyi kakati Asumani tugenda mukola tutya kubanga ye musajja wa Jema president mulamba owulidde twagenda yonna tugenda era twava ne drone ne bannaffe abaali mu kiseera ekyabaali bakulembera FDC nga bagamba nti ffe tugenda kutwala memba waffe owaki mukyala Namatendo okyamujjukira no I think mu effort eno oli ne bwaba nga wa Jema ne bwaba mwiru naye nga mwiru gwe tulaba yasinze ne bwaba Kasiyano Wadri naye nga Kasiyano gwe tulaba yasinze oba muzaanira beta tuwagire omuntu nga tulaba nti alina kyagenda okwongera ku struggle for example ebugiri twagamba bw'oleeta Asumani you are bringing a whole party and giving it capacity okukiwa obusobozi nakyo kibenga kirina kyekifuna mu kwezimba n'okulaba nti kyongera beef mu nsonga ne momentum mu nsonga y'obunonozi naye waliwo abamwera abatabitegeera then ate kati ndaba kati babitegedde bulungi kakati ne mwami ne muganda nga Kyagulanyi twafuna obuzibu ne mu ngeri gye tulina okulonda mu bacandidates owulidde nze nali mu electoral commission eya people power amangu ago tumaze abantu okubawandiikisa jangu bakuyita meya Mulyanyama obadde wa musajja wa DP yogere kibiina mwoli oyagala obwa meya oyagala endorsement eya people power oyagala kadi ey'ekibiina kyo oba oyagala ya kibiina kirala twali twakamala okukola ebyo omukulu Kyagulanyi ne Rubongoya ne balagira nti ne Katana ne bagamba nti no ffe kakati forms bazizeeyo bazijjuze bupya because buli muntu ateekwa kuba wa NUP ne mbagamba why should you be conscripting people kati Asumani ogenda mugamba nti omuwadde ekibiina kipya twawakaniramu ekyo nga tuli munda kubanga obukulembeze bwe butububa niye bannaffe nga muto wange nga agamba nze ebyo si byendiko naye olw'okuba nti abantu abamu baali bakutte momentum abaagala kaadi baali bazaagala kiki it was difficult era ne Kabaka yakyogerako nti eryokanga neetonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo bali mu kubaza balinda weevu eddako kube bagezezaako okukola eyaabwe tesobola na kuyimuza kaato abatukiina abatutyoboola si nsonga tebasobola abo yasobola ki gwosobola kubyogerako bwogezi ffe tuzze bikolako n'olwekyo tuleke but tibisoboke we are sorry we are out we are going to do it we are going to move on it tujja kusonga kuba Katonda amaanyi abadde agatuwadde n'okusingawo bwe tunaabeera emabegawo omuntu ne tugamba nti Fangoni omuntu oyo tumulabire ddala
kyemmanyi ekigambo ekyo kijja kutuuka ku buli omu gwe kikwata yakolebwa nesikwadde kwogera onabamunyagwa sigwagaba njakuwa onabamunyagwa nzizewo nze njigaba njiganye onabamunyagwa tunudde Democratic Alliance nekyetegeeza mu scope y'ebyobufuzi nga tugenda 2026 dakiika 10 nja nsaasira abatulaba okulaba nga ffe tuli mu mbeera bweti wano Munnayuganda yeetaaga okununulibwa yes Munnayuganda yeetaaga okununulibwa mba musaasira kyabawulira mba nkiraba yes nja kutegeeza Danstan lino eggwanga liri mu buwambe olwaleero omusajja freedom fighter yagenda mu nsiko n'alwana n'ajja akola ssemateeka ono aliwo Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera ku misango emipaatiike tasobola na kufuna bwenkanya ne ssemateeka gwe baabaga tebasobola namugoberera kanti ono omusajja tumuwe right to a fair hearing omusajja civilian yava mu magye ne muteeka mu kooti y'amagye ne mupaatikako ebisango n'abeera eyo Besigye nzija Dr. Besigye kabonero kanene nti abali mu mbeera eyo bakuba Besigye tusobola omwogerako naye waliwo abali mu mbeera eyo abalala Bannayuganda bali mu maziga abanyigirizibwa abali mu mbeera esinga neya Dr. Besigye so Bannayuganda kyebatusuubiramu nti lyeddimu essemalimo lye twabakanako ne baganda bange bano lye tulina okulaba nga tulwana tuligguse nze bano bonna bano ababiri bonna siina gwe ndawutinga credentials ze ku lutalo luno I may not nziyinza okuba sisingaganamu ne bonna basajja bastruggle bankyukakyuka likewise Honorable Mpuuga Honorable Mike Mabike bonna basajja baffe bankyukakyuka mu struggle musobola okufuna obutakkaanya ekyo gye kiri ne South Africa mu biseera bya apartheid abaddugavu bonna tebaali mu kibiina kimu tebaali mu liberational group formation yemu nti bonna baali ANC mu KwaZulu Natal waliyo ekibiina bakiyita the Nkata Nkata Freedom Party ekyo kyata Buterezi ekyo kyatandikibwa nga bagamba nti bano aba ANC bamusibya byayi neera bo ne negotiations ezakolebwa Mandela ateebwe bo balaba Mandela okuteebwa kwa Mandela nga yali sell out neera mu KwaZulu Natal kyekibadde ekibiina nga kyekivuganya ne ANC nga byonna byabaddugavu ekizze amaanyi gakikendedde nga omukonto wesiizwe eya Jacob Zuma ezze abazulu ne baswitchinga ne badda ku mukonto wesiizwe naye ng'ekikulu kiri nti mu liberation struggle yonna obutakkaanya kya buntu musobola okufuna formations ez'enjawulo ekikulu kudda ku kya Honorable Meya Mulyanyama kyayogeddeko nti nemmanya goolo mwena omusigala muteeba ebiina by'obufuzi bino si ddiini si ggwanga twazaalibwa oli Muganda olifa oli Muganda ebiina by'obufuzi mu motoka zitutambuzaako butambuza kututuusa mu buyinza bwemba ngenda e Masaka ku mbaga primogenimu neefa teri kiŋŋaana kuyimiriza mu loole y'amatooke ne ntuula mu maaso ne neeyongerayo ku mbaga neeyongerayo ku mbaga kasita ntuuka ku mbaga Rumushana ye agamba nti okujja mu Kampala yagira ku loole kateyomyera naye e Kampala yatuuka neera ffenna weetuli wano so yes ebiina by'obufuzi si kintu kiri awo nti nali wa DP ndi wa NUP ndi wa FDC no musobola okulaba you can calibrate n'ogamba wano ebigendererwa byange tebiriiwo bakamanda simukkiririza mwandi you go so nabe naffe abali mu bibiina by'obufuzi ababikulira baleme kwefuula yes mwagali ndi principal gundi no you must listen babafuula befuula ate bano be babawagawaga bano bapikapika omuntu ne bamuhaipinga gotomanyi lwaki nze njagala nnyo Dr. Besigye yalina amasanyalaze nga bwakusongako nga bantu balwanira Besigye okumira katuti kekamu kati omanyi lwaki mwagala yalina amasanyalaze nga ne bwoyimira mu kilomita 3 gakuba
ne 2016 agenda okebera ebifaananyi ng'ayita mu kawempe namugaa gwe tutambulawo mu saanirufu nagamba aya kuja ne tubeera mu saanirufu ya motoka ye nga musinga obunene nga ye ali mu kasonda ati musajja mwetoowaze nnyo bano bona banjulira kyova olaba bantu batono abalina Dr. Besigye abamuvuddeko kugenda kuba anda obukulembeze obupya obwakajja kubanga ayina qualities olina okuwuliriza Besigye awuliriza waliwo ababaka kankwejo ekisingayo waliwo ababaka bali mu nuupu eyo twatula olukiiko wa Besigye ekire ekasangati bajeregera Besigye essaawa nga 6 nga banywa kyayiwe balya nkokoze babagayo erifi bajerega nakimanyi dokita waggwako ye nawandiika ebyoleeta byonna temukyali ebyo nabyogamba kwekalakasa byaddiba nawuliriza for 8 hours twasuka tono tusuleolwana okutuusa lwe neevaamu nenga naye wamwe mufulume muve wano dokita nagamba wacha nemugasinkoko kutyoboola muntu abasinga ng'olabira ddala bazze nga babapanze kujja kunafuya abalwanyi nakutaganya meeting naye nga ye dokita akola gwakuwandiika obugumikirizo bwekiko ekyo so abakulira ebibiina balina ebintu ebyokuyiga nti abantu okwewaayo ne bagala tukwatire wamu tutambule naawe baba tebafuuse batabani bo baba tebafuuse bakozi bo yes ate abantu okugamba nti tukulemberemu nitugamba wano nti mulyannyama oba mukahonorable tukulemberemu tekitegeeza nti gwotusinga amagezi ssebo so in a nutshell bana ba DA Democratic Alliance dembe lyabo kola formation yeyo kyokubiri nze sinakkiririza mu kirowoozo abantu waliwo abakozesa kubanga ogenda ku history ngeyo omukulu ono ani honorable Lubega nzitomu okubanga omuntu asobola omukozesa okumuswinginga bwatyo n'apangisa n'akozesa bwatyo but nze neera nyongera okwakubira omulanga tetwetaaga this kavuka muguwa kuno no bakita unity in diversity lwomushana gwensinga olungereza is it unity in diversity kyempisa okusika omuguwa kwe kulaba ng'oli tuli ku TVM essaawa zino abandi badde boogera ku kintu kimu tibanetusitudde tutya okulwanirira reforms kubanga ezo boogerako electoral reforms mukulu kanku ekyokulabirako ezo nazo zeetaaga olwaleero oli baatubba ne tugenda mu kooti mu byatubbisa lulimu kalwakawedde kiriwo ekikyuse so saagala submission anti nze democratic ku TV ya Ssaabasajja mnimba abantu nti Museveni agenda tuba reform nakyemalira mu mupiira gwe mwomukubira bino ebiri wano era saagala nze ndi wano kubanga reform Zimbabwe yazisaba Kano Kiza Besigye azisabye Semwogerere yazisaba wasigadde omwaka gumu nimbe wano omuli zifuna ngenda baleetere information taken your worship honorable Genda ayawambye Syria yabadde wana myaka 42 ne aba experience abakibona babaddewo buli kintu kiba n'obudde bwakyo mukulu mulyannyama so Democratic Alliance egenda kuleeta you keep the agitation alive Democratic Alliance no bolaba nga kyebaleese tebakisobola then you take over from them gwakisobola otandikiraawo naye you can't shut them down ebyo temboogerako bino tembyogerako bino musirike gwe sirika gwe no eno struggle si yakyagulanyi sinagamba asirike bannange ate yo arrogance gye muleetera obuzibu kyovola faayo emitwe eminene twabalemu okubajoyininga saga data arrogance omuntu okulowooza nti eno struggle yakyagulanyi mbwayogedde ekintu ekitalageddwa kyagulanyi that arrogance ate baleetedde musajja waabwe eyo ebizibu kumupikapika okwekyagulanyi bano bamupikapika ebyo oli mukulembeze wa kibiina yes bamuleetedde ebizibu these are my words oyagala nfulumya wano mugambe bamuleetedde ebizibu ebyo bamupikapika ebyo bano bakugambye tulina agenda yaffe first on the agenda tebakwetako blessings oli musamize tebakwetako wano please tebamwetagako tebabyetaaga bayogera mu bawagizi baabwe nandibadde wano nga ngamba mukaaku please walk the talk mutulageeko approach gye mulangiridde kuli mutandike olaba intolerance gye balina obalaba kati bano beera ku kitebe kyabwe bano bakufulumya nabugisi mufumbo I would love bano tuleke let us not
kusiiga bannaffe bitaliiyo olulugoli bagende balidde babaguze asigwa wabyogedde wali ababyogedde kubanga saagala bayogere be batayogera omuntu ali abaddeko mu dungeons za NRA emyaka egiwera enanga mukaaku nyinza okutendewalirwa okusooka omusibako ekintu bwekityo kuba kyayisemu mba nkimanyi omuntu gwe baali bakaseeko omusango gw'obuyeekera oba ogwaki okumukasukako obuntu bwe gutyo mbasanguyira naye nze kyembadde nsaba let us watch the space nze kyenandibadde nsaba bwolaba eba preaching tulaba tebiri tenable tubagambe nti yes banaye tubawagire nti mutandike thani okubamalamu amaanyi batwetaaga ogenda mu kalulu ka 2026 nga tulwanirira electoral reforms oba tunazifuna oba tetuzifune twetaaga okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda bongera okusibibwa mu kooti marshal okuli ne Dr. Kizza Besigye listen tonyenyaga lubindi byenkubuulira bino mbikubuuliraogambe intolerance twetaaga okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda abasibirwa mu kooti z'amagye ba civilians okuli ne Dr. Kizza Besigye kyensanyusa nti abanup babakanye nakyo number 3 please to embracing abantu bonna ku struggle bajje kebefango ni forest kebani lwakiwo tusaawo sese no sese lwaki wayogedde njagala genda wa honorable Mushana sese lwaki wayogedde naye nga abatulaba in a nutshell tweta uliringa maliriza leka nkubira nti ona nyingidde honorable Mbaraka honorable Muyanyama maliriza ngende wa kakati amazima gutogajjayo kakati in a nutshell njaganga maliriza nti twetaaga unity in diversity nze nandyagadde nti oba wadde abantu twawukanye sugale nga tuwuliziganya omuntu osobola okubira munaakasimu nti onaleba mpuuga ebyoyogerako ebya reforms approach gye tugenda okukwata okukozesa ekyandibadde kyabugunjufu nnyo oba mukanye nebira tusigale nga tutambula otherwise tunagenda twesika mulyenyama tujja kuba fenda kubanga nze ne mulyenyama nze ne honora munyanyama ne honora olubega listen nze ngambye reform gwe tubadde tusisaba y'omu kiteeta mzinda gwenja gujja nze ne honora munyanyama nze ne honora munyanyama ne honora olubega ne BSJ tulinga basibe ffenna abali mukomera omukatikkiro omuyabwe katikkiro wakomera izo sanga yo lead of opposition omubweyi wa kawunga nga tewali njawulo ffenna tuli basibe so twetaaga okwerwanako tulabe hona bukyasi omusha tugera ku mwenda gwe baaleese enteekateeka ya TDA n'ebyobufuzi ebirimu obira butyo katonda wamaanyi katonda wakisa kakati mukulu munyago akyayogerako ekya unity bwoba olwanyisa an occupation force Nakba. Yes, wetaga unity bajeta the united political front, but a united political front totesa okuba you use violence nengo okubani ne violence nabo master of violence ngokubisa ati kolaga how it works. Charlie mu Vietnam mugamba you are either with the occupation, which is okay. Bwobanga olina occupation, that's fine. So awo kukuba wayina okubeerawo objective kyobalaba NRA teyakuba buli gwe yasanga nga ministers obote nga batambuleyo mu nsiko ne bayita ne babaleka ne bayitawo wayina okubeerawo reason kulwaki bakukuba. Even district commissioners bwe bagiika abalole yaliawasa my cousin sister Philemon Ochieng was a district commissioner naye tebamukuba. But bwogamba nti oli nkwanga oba oli kayiira byogamba nti same objective different fronts tebikola mu united political front. United political front no. So wayina okubeerawo rules of engagement, either olina occupation or you are with us, and if you are with us mulina okubeera under the same command. So mukulu munyagwanda okifunye butulifuna ebiseera we'll discuss it. Kyobola when Museveni bwe yakwata Western Uganda n'aba DP n'aba UPC, of course majority bali ba UPC bonna bayingira NRC, the resistance councils. You remember? I do. Nga tatutokirezebwa na kuyingira munga UPC wokikolera kyasi. Kakati ekirala
waliwo kye bayita walinga how would I call it mu Luganda ekiro oba otambula bw'oba otambula nga mabega tolina kyowulira everything is very quiet weekanga nga munzikiza ngaotambula weekanga ewabawo ekikanga naye nga tokiraba weekanga ensinga esirise nnyo nezikuva ku mutwe kati ogenda okulaba bwogiramu bwoti nga nakyo kigiramu bweki togiramu bwoti nga kigiramu bwoti so bw'oba nga mugenda okukola bino ebisiire byemukola minire wano mu Buganda naye nolaba nga ensi yonna esirise kulwaki temwekanga bekange it's also very important and nze wenjagala okuzimbira but nga sena kuzimbira ku ekyo mbali njagala nzimbire ku Mwanyi weeks 2 eziwedde twalina wano debate muliro Museveni abye Omwanyi gwaffe nga omuliro gukutte kati banoonye wa okatako they are very cold abali basitude campaign kakati yakutte ku Mwanyi agenda bona kati nagenza okulaba lopo wawe nga wuyo ntungamu supiri bamugulidde n'enguudo bamwaniriza bulungi ne kofi yanywedde nga bamulaga ekyuma nagamba ya Emwanyi simanyi kati wagenda kosa tayito ki twamulabye ntungamu kati njagala atadde wano Buganda addemu asitule Buganda Omwanyi gwaffe bagubye nga wano campaign ali bagubye bagutwala ntungamu kati wuyo yagugoberedde ntungamu musanyufu nyunyunyo ngaba nange ensimbi z'omuwa omusolo wegendereze nze abamugana okulaba lobowa eddwaliro bamukiriza n'alambula Omwanyi kati nawandika n'ekiwandiiko ebintu byonna bigenda bulungi so kati ebisinde byammwe bw'obyetegereza wano bya politicians ba Buganda ebisinde yes njagala ompe ekisinde ekiri eggulu ekiri ekabaale ekiri erukunjiri ekiri Mbarara bijirwa ina Eastern Revolutionary platform because he's disagreed with Kyagulanyi. Yes, it's because he's disagreed with Kyagulanyi. But the other one is a political party in ya Kabuleta. yes, is a political party si kisinde kakati ekisinde kyaliwo ogambye ku bisimbe bikolwa mu Buganda ebisinde bino naye n'edikota z'ebibiina era ziri Kampala si bisinde byokka NRM, FDC, DP, NUP, JEMA si bisinde byokka wantegedde kasinga kusomesa kwe kwaffe kati nalabadde nkuba omuggo ku mutwe so omusindo omusinde n'ebisinde ebyo bwobola politicians, I'm talking about political activists ababirimu ababisitula is right here but waliwo ekisinde ekyabesigye bwoba ojjukira the reform agenda. The difference between ebisinde bino n'ekyabesigye kya reform agenda kyadduka nga kinoonya national unity bwoba wagoberera bulungi so kyobola kyanoonya interparty cooperation nekinoonya kukola deal n'abapafo the Parliamentary Advocates Forum kakati nga kiina ekigendererwa nga balina ekigendererwa was bagaane mukulu Museveni 2/3 okukyusa constitution because bali balabamu road blocks biri esooka was the age limit eyokubiri was the term limit nga bagamba bwe tunaamulemesa okufuna 2/3 tajja kukyusa mu constitution okujjawo term limits agenda under the constitution bonga bali tebalwanira kufuna more than 50% ntibabeere ne majority mu parliament babeere ne speaker ne deputy speaker ne rope na biki bo baali balwana balemese mukulu Museveni to amend the constitution okujjawo age limit. Now kyovolaba kyaliho oti nnyo mukulu Museveni yagoba tumukunde mu parliament Lieutenant General tumukunde mu parliament because n'amagye yatandika okugatya kano tumukunde. That time he was a brigadier but now he's a Lieutenant General. Now okumanya nti kyali too hot
mukulu Museveni yali atidde nnyo parliament ng'ayagala kukyusa constitution ng'akozesa referendum. Kyekyamuvaako enjawukana with Mr. Wapakaburo. If you remember, nga Museveni agamba tukyuse constitution nga tetuyise mu parliament, nga Wapakaburo amugamba no, the constitution is very clear, tosobola kwamenyinga constitution nga toyise mu parliament. So kyengezako okukolaga kiri nti bali ekigendererwa kyabwe ekyokufuna more than 1/3 of parliament wali okiraba nga it's feasible. Naye nga buli omu asigala gyali, wa NRM asigalayo, ali mu majja asigalayo, oli mu DP asigalayo, abali mu UPC basigalayo, but bagane mukulu Museveni. So if they find nti oli wa NRM naye oyina amaanyi Lujumbura nga bakuwagira, if they find oli wa NRM ng'oyina amaanyi mu Kabale municipality ojjukira byabalunumya abo bona nga bakola ki nga bakuwagira. The strategic mistake gye baakola was to make that forum a political party, the FDC. And babiramu ne games nyingi ezagobya ba Pulkoolu, ezagobya ba Maria Matembe. So activism now brought a problem. But kyengeza kukolaga kiri nti osobola okuzimba ekisinde oba an alliance of ebisinde bibeere with a national character naye nga biina minimum strategic objectives. Achievable political objectives. Kakati ekirala is bana abaliwo ekya mulinyama ekyajja wano ekya power bino byowulire ebyo People power. Party power, people from where? Bityo bo baali batunulira okufuna parliamentary seats, but parliamentary seats zivemu sente ezani anazifuga bwe kinaasoboka tufune rope. But the larger issue, because you remember Rubega nalina mu group ebyo nga mbikola naye nga nze netula nabo, most of them are my friends, ngola agamba kati ekikulu nnyo zino ensimbi ezova ku MP nga nabalala bagamba nti ezo ensimbi bwe banaazifuna baziwe MP aleme okukozesa omusaala gwe, nga tebatunuulira to expand nti ensimbi ezinaava ku MP zino zebafuna from the Electoral Commission zebayamba okuggulawo. Kati Busulwa wesimbewo mu NRM fine, but tugenda kuwagira bw'onaatuuka eno munda okyuke utanobakubira munda nga siye batunulira bo batunulira zino ensimbi bwe zinajja tuzisharinge. Now so kyekisinde kyaliwo and they failed. Kakati ndabawo baziyita tendencies. How do I put tendency mu Luganda? Now si ndowooza, because the tendency is bigger than endowooza. Nga zo zigamba tugende mu bululu tumukubireyo, abalala bagamba tulemesa akalulu okubaawo. Kakati ndaba ekidominatinga kulemesa akalulu okubaawo, bakole kyonna ekisoboka government eyingire mu state of emergency. Mukulu Museveni declaring state of emergency. Now so in other words, it's en route to national instability. Yes? Ekubo erina amaanyi kati. Chobalaba ekisinde ky'abantu tekipiikinga nga bwe kirina okupiikinga. Tekipiikinga nga ekyaba Kyagulanyi. Because ekyaba Kyagulanyi bo baali balowooza nti gali amaanyi gakulemesa mukulu Museveni. We use extra constitutional means. Kakati amaanyi agali underground agaliwo gega kulemesa akalulu kubaawo, kana akalulu bwe ganasituka obulungi, then mukulu Museveni alina okuyingira the state of emergency, to declare a state of emergency. Now ekikulu maaso ku ggwanga kyenyisawo okutunuulira, how is Mr. Museveni going to react kuki kwekyo kyova olaba initially akute Besigye n'amuteeka mu court martial. Why? Because mukulu Museveni is still stable, tanaba ku losing stability. Singa abadde lose stability ne kati singa bakyanoonya omulambo gwa Besigye mu Nairobi, but because he is still stable amuyina mu kooti y'amagye. So what is he going to do kwa abalala abasigadde abali mu poloti eyo, poloti ey'okulemesa akalulu kukola ki kuba kusa mukulu Mulyanyama. The debate enene si yakukola amaanyi aganaleeta bakansala ba MPs bani mu parliament.
amaanyi ga kumubela buno bulimba amaanyi ga kumubolaizinga kulemesa akalulu okubaawo bazimba ebisinde abenga abagezaako kulumba mukulu Museveni tebalowooza mu training yaabwe kudduka nga yalumbye bo balowooza kulumba nga tebalinayo withdraw but ndaba amaanyi capacity geri mu igwanga kyobala igwanga lisirifu liringa butu cooking oil butu walaba waliwo ituka nechamuka nesirika fo kugichekinga utawanuranga mutu lusi tono nnyo tu adamu nesirika kati gwanga weriri and aliraba nnyo ate asingayo nnyo okuliraba kati mukulu Museveni kyola atayagala kulikkiriza spark yonna so twebuuze agenda kubaanukula atya how is he going to respond eggwanga ligenda kubeerawa bano singa basitula okulemesa akalulu because mukulu Museveni ye reaction ye is military chovala yebaluwa no jawandiise ne court martial kwakya twalawe civilians is looking at national stability ye tool jaina kati eno tool weegana okukola what would happen kati ye topic ye tugenda okubeera of course ebirala byafe bya bulijjo bwe batandika bino ebisinde maye kigenda okuddawo kutingana masasi bijambia biso yabuzeewo uyo bamusibye nga bwe badde wano bulijjo boti wobirabye honorable Samuel Lutaluga mukako besibe mkitundu kubire bule mukamwe mkitundu tusigende ekimu ku bikulu ebya Democratic Alliance kukyenyiza okwongerako asinyawo kurespondinga ku kibyamu nange is to resanitize politics and leadership kwe kugezaako okuzza engulu engeri gye tukolamu ebyobufuzi n'obukulembeze oze ekyo nno byebiremerera bannaffe bano kakati Buganda Mulyanyama ate emirundi mingi wandibadde onsiima okujja ku saidi lubanga omanyi mwali embaale nakubuulira ebizibu ebyali bigenda okwolekera naye oluvannyuma Katonda yayamba n'omala oluvannyuma n'okiraba naye nga ebbanga likuyiseeko of course njagala kukutegeeza nti kino kyakuyamba naawe ani ono his worship yes kyakumuyamba ebbanga siryewala politics owokuyisaamu eggaali kabe owa violence owokuyisaamu eggaali oba ali wa Museveni oba ali wa baffe abali mu opposition si ye politics gwe twetaaga nalaba muganda wange ono nga bambi ekikonde mu lubuto akkiridde wansi nze recently katono nfe wano enenko gyomanyi ono si politics gwe twanyagaliza eggwanga mwami Mulyanyama era tosobola gamba ti kati gwe nalaba akuyisaamu tomwogerako kuba naye ali part of us the opposition gwe nalaba yakubba ekikonde n'okkirira wansi owulidde gwe nalaba nga ampisaamu wano tosobola gamba nti olwokuba ali mu opposition no tomwogerako no tuteekwa okukola ebyobufuzi ng'ebyobufuzi ebyo bituwa omukisa environment gye tuteekawo etuwa omukisa okuggusa kye tugambye ekirala nga kyogambye mpulidde wano oyogera ku bya Alien Skin njagala omanye ekyenjawulo ffe ne bwe twali mu people power twakkiriza nti tulina okubeera n'aba fire base enjawulo yokka nti abantu abo singa obeera nabo nga bakkiriza okugamba nti bagambwako balagirirwa si bino byagamba nti owaffe tawabulwa owaffe tasobya owaffe takola bwatyo tabuulirirwa ne bw'aba avumye kabaka ne bw'aba akoze bwati ekyo kyekikyamu era yazze n'akulaga nti yakkiriza nti waliwo ebintu ebimu nga bamunyagwa babisobola okusinga bo yazze n'akulaga ekyo kyekyenjawulo ekiriwo abo mukulu agenze nagamba ate bwagezeza bwana naawe era olaba olina okugerageranya bw'onoogera mu byokugerageranya mwami Mulyanyama oyinza obutamalaako mu bintu ebimu oliba ayinza okugandika kati bw'ojjawo olukwago n'ozzaawo Mulyanyama kyekisingako naawe bayinza okubuuza ebibuuzo bwe bityo naye nze ndowooza ekikulu kyabyo kwe kulaba nti ffenna politics gwe tukola atuwa okukola politics ow'omulembe guno anaasobola okuyamba okununula eggwanga lyabala nnyo mu NDA Katonda yampa njogera ekibeera ku mutima
ate saagala kugejjusa nga bataddekewo kubanga omuntu ekiri kuwerekera mu nsi kyekigambo kyo n'eddoboozi lyo kati kira kitugamba nnyo saagala kubeera wano ndimberimbe kyengamba mukulu wange huliganizi twalire Ssebaggala ku Ssemwogerere tiimu neeyigira ku City Square Kyagulanyi yaliwo waliwo bahuluganizi bwe balumba Ssebaana twali mu misa e Masaka kyenjagala kyesinze sibagamba kwanze mbaddewo twali mu misa e Masaka ku lumbe lwa mukyala Mbidde Lord Mayor najja ne ttiimu y'Ababbangawa emisa n'ekyankalana Kyagulanyi yaliwo lweyasirukwako twali ku City Square Munyagoro olutalo yalulimu gamba lulabako waliwo brigade omusaayi waliwo omuvubuka Kalimu Abdul Kalimu embale ne ziyiika waliwo bulala atunda emmotoka kakati oli bano Kalimu kati kamalirize ati oli gwe waganye is my brother Abdul Kalimu gwaganye amawulire gajja mukwama wange mukwaku kyoyagala okulaga nkugambye abavubuka balumbebwa Ssebaana aba brigade Kyagulanyi yaliwo naye nkugamba olutalo lwali ku Ssebaggala wano ku kooti tukiwandiise tetukiwandiisa ng'engumi evuga Kyagulanyi yaliwo muleme kuddira ekitulubaale yenna ayatuluma okuva mu buto ffenna tukaddiye kinnumaze okudibeetinga nakigyeko nze mbadde nsaba abatulaba ddayo weetereze nga nkusaba Danstan baganda bange twegatte unity and diversity tuteebe mu goal emu naye nga emirimu egiriwo edimo ssemalimu okulaba nga tulwanirira eddembe lya Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye gavumenti y'NRM erabika emaliridde okumaza obulamu bwe bwonna mukomera emisango egitaliiwo kulaba nga eddembe eryo ffenna ne baloya mulese 50 ebirowoozo byowulidde mu puroguramu eno byabateesa nga bwe mbakuleetedde webale nnyo Honorable Barack Manyagwa yo worship webale kujja mu kiro kino Honorable Samuel Walter naawe bw'otyo ne Honorable